Salamu Musumba yabombye yagenze mu kugenda mu exile ali ku listi yo abali ku musango ogwa Dr. Kizza Besigye nga omulamuzi bwe yatugamba. Now tulina kye tugenza okuddamu okulaba era mu abali mu government simanyi oba temukirowooza gye bayita endagaano y'Olukumi-1979 gye bayita Mosh Spirit mu conference eyo baali bagiyita Mosh Spirit eyo endagaano omwami Museveni amanyi ebizibu ebigibeeramu. 1 osindise ba intellectual mu byobufuzi abayivu ne bannamateeka mu Ekizayiro ng'obasindikayo olwa pressure z'ebyobufuzi ezitalinaako source. Mu kubasindika mu Ekizayiro ekibuuzo naawe kikino era kino njagala kakati kidde eri Salamu Musumba, Ssemujju Nganda n'abalala. Tewabanga waliwo mission endala ebatwala mu Ekizayiro either nga mugendera ku bintu ebyokusabotaginga Robert Kyagulanyi Center mu unit gyagala oteeka mbali ku diaspora kuba balina influence y'amaanyi naddala ng'eggwanga ligenda kukyuka. Abo abantu abali emitala w'amayanja era gwe bw'oba tokimanyi kati sirika don't argue. Abasoma kufe ku byafaayo leka tukugambe kubanga ne Mwami Museveni yagenda mu Ekizayiro emirundi emeka yasooka Tanzania n'agenda e Sweden. Eyo yonna ekintu kye yakolanga kwali ku meeting abantu abali diaspora. Kati saagaludde wano wakanye Kyagulanyi okubeera kwe emitala w'amayanja gwe giyita Ekizayiro yadduka talina kiddako byonna byogere fe abamanyi ebyafaayo tukimanyi kye kigenda okukostingira gavumenti eri muno ne how expensive it is obudde buno. Now Salamu Musumba ayiseemu agenze, Ssemujju Nganda agenze. Bwe kibanga ekibatutte kibadde kya Ekizayiro na pressure ya gavumenti nze I would advise ate nga mmanyi kisinza kubeera mugezi nnyo nze kyensuubira kwe kwegatta kwammwe eyo mulwanyise gavumenti ebatutte mu Ekizayiro kuba wano wammwe naye muba muweereddwa olukusa okugenda sabotage nga diaspora ate era musanze ekiseera ekizibu. Eno generation y'abavubuka kuyinza okuba nga olina bye wakola wano oliseo family neki n'otuka ekiseera nga yegenda okusasulira gwe kyokola emitala w'amayanja. Salamu Musumba y'omu mu bakazi abatono be tulina wano abagezi sigambye nti yeyaka omu mu bakazi abatono abali brave aboogera ensonga. Kakati bw'aba agenze mu Ekizayiro ng'ogenda kulaba ku platform nga kuliko Salamu Musumba, Robert Kyagulanyi Ssentamu, Lina Zedriga Walo, Ssemujju Nganda nga message boogereemu abali mu bifo wano mugenda kukeera kugenda ku mmisa musabe Katonda kimu tebabalowoozaako otherwise decline ya gavumenti eno eba mu bitundu 7 ku 10. State House mwenda zeemu n'agirumba buto. Mwenda sikafu eno lwakuba abasinga mutwala ebintu bya mwenda so lightly mwenda oyo abeera serious ku bintu by'abayogera. Kankujjukizeeyo mwenda oyo mu katabo ke yawandiika nga The Independent oba abasinga mwakalabako yawandiikako nti bye bye the Republic of Uganda, welcome the Republic of Rwachitula. Abafisa kadda abataasoma nnyo ne tusoma ku butabo okuyiga bye tutaamanya. The Independent yawandiika ku kintu ekyo. Ate ono omuntu ayogera kwa mutwala nga wa bulijjo mwenda musajja wa maanyi muganda wa Margaret Muhanga, muganda we sister we Margaret Muhanga. Kayanje yakulembedde abagenze Gaza muganda we. Kati bw'abafulumya information mwabamu ne mugitwala mu blogging simana setup simana nsekabuse singanzo wa mawulire ebintu bino mu bitwale nga bikulu. Ebintu byawandiise tayanukudde Mwami Museveni azeemu n'awandiika ng'ali mu kunnyonnyola ku Nuwagaba Stephen oli gwe nabanyumizaako. Mwami Museveni gwe yawandiikako ng'ayanukula mwenda. Now wabula mwenda kino ekintu kyali mu kukola kye kikuprovinga nti ali mu kukolera Muhoozi Kainerugaba. Bino ebintu byawandiika bikuprovinga nti ali mu kukonfaminga balina ekintu kye bakola bakiyita diversionary statements zaawukanyamu. Kakati ye ekikye kino kyanjawulo nti ali mu balina abantu be bali mu kukuba bali in the line with President Museveni bali mu bakuba kuba President Museveni bw'ajjanga ayogera nti ono yali baamutulugunya bla 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 kikulaga nti Nuwagaba ayogerwako gwe bagamba omufere ye waali. Ekyokubiri ebyogerwa ku Nuwagaba
kituufu ye alina okubanga abadde state agent wa government ng'afulumya information okugitwalira President Museveni. Mu kugitwalira President Museveni ng'eyinza okuba eri mu kuexposinga President byama Mwami Muhoozi byateekateeka within security. Kati ekimukubisa ki kwe kwagala obutamuwaawo breathing space yonna wadde muzeeyi yamuwolereza ekkirizisa abantu abamwetoolodde bafuuka ababi. Wano we bapiikingira interest kubanga mu bigambo ebyogeddwa Mwenda bw'abadde ayogera nti mu bigambo ebyaweebwanga Kakwenza Rukira Bashaija information gyateekanga ku X we nga yakamala okugenda mu exile ayagimuwanga be bano ba Charles Twine bano ba Nwagaba kakati kirinkinga kitya be bamu kubadde basomola ebyama ne babiteeka mu baana abakolera ku online. Gojja kudda wano tugambe nti oli mutabani we amwagaladdeko simanya gwe tojja kumanya kubanga bw'oba oyagala mutabani waddeko akulembere gwe nga wagenda mu nsiko n'olwana emyaka 4 tosobola teekera mwana wo kujja mu bukulembeze mu ngeri ennungi. Lwaki ajjira mu linnya ebbi erimwogerwako ery'okutulugunya abantu ery'okuwamba abantu ery'okutta abantu nkwata bulungi. Lwaki amukkiriza ajjire mu linnya ebbi ery'okuwamba abantu ery'okutulugunya abantu n'okubatta nga bwe boogera. Kojja kumboza ani gwe yali asse nga bwe boogera. Kati gwe naawe kozesa common sense wo kuba naye mulimu lwajja n'atugamba nti nawambye ono nakuttooli kati tolina wowakanira. Kitegeeza ki? Bw'abanga Mwami Museveni yali ayagala mutabani wajje yandibadde gwe ng'oli mu kukolerera baana bo obaleke nga balina ettaka obaleke nga balina ka business nga basomye. Goza lwaki tolinda n'obikolera ku myaka 6? Kyoyagala okuŋŋamba obudde buno Mwami Museveni lwalowoozeza okuteekerateekera omwana oyo mutabani we obudde buno kyeyandibadde yakola okuva edda. Akisooka akimanyi nti oyo omwana okujja mu bukulembeze ayina ova mu magye n'abeera omuntu wa bulijjo wadde ng'alina ataaki alina connection ku magye. Akimanyi nti wamuteeka ebbali ya appointing authority asobola omufuula vice president. Kitegeeza abazze in the line of politics. Olowooza lwaki byonna ebyo Mwami Museveni tabikola? Gwolowooza lwaki wabanga Mwami Museveni akimanyi nti mutabani we ye next president nga abawagizi be abamukkiriza bwe boogera, gwolowooza lwaki ye ng'omuntu tateekawo environment ey'okkiriyalinga omwana? Kubanga Mwami Museveni akimanyi tosobola kukulembera ng'olina erinnya ebbi mu mawanga agatwetoolodde. Mwami Museveni akimanyi international community erina okulaba ng'oli darling. Ensonga lwaki Mwami Museveni alina be bayita ba lobbyist abagenda okubagaininga n'abali abazungu okupeitinga ekifaananyi ekirungi ekya Uganda. Kati gwe oyagala kuŋŋamba nti ye yandikkiriza omwana ayo noona ekifaananyi eri ng'asindika ba lobbyist ate nga ayagala amuteeke mu bukulembeze? Era abaana abo abapositinga bu vidiyo bw'abo abantu abo abeeyogeza wadde mwe mulaba boogedde ebiyinza okuba nti byankyukakyuka mmwe bensekerera muli mu kupushinga bali okubanja ssente ze baakolera. Mubaleke bafe n'ekintu kyabwe. Balina folo baatugaba balina folo. Mubaleke. Mmwe lwaki mutambuza meseji yaabwe eno gye bali mutugamba? Kakati nze okusezanga nalabye nammere abaana ba TikTok babanja bwe babraginga. Waliwo yatugambye twagenda ne bazonto wasali musale ne baba wa miliyoni 4 ffe baatuwa miliyoni 3 oba 10 sort of ffe ne batuweemu batuwa 2 babadde wa bulijjo tugamba emboozi ezo bali mu kubanja tebannasasulwa. Kati mwe muli mu bapushingira message yaabwe ogoyinga viral n'okuba wa stand to these people bakyali influential. Mubaleke kibaliye bagendayo okukola nga bakimanyi gwe bakolera agenda basasula. Lwaki bajja mu public gye batukubira? Kati kyewagala okuŋŋawo balabo bibwa na mmere. Abo abaana bonna ani gwe waliwo olabye owa Nuupu abo bonna aboogera. Waliwo olabye wa ku muntu wa Nuupu kabwemba ŋŋamba kuba sijja kwogera bibiina birala bye simanyi. Waliwo olabye wa abaana abo nga balina owa Nuupu gwe bagamba nti wadde ebisigadde binza obuba bubi kubanga tuli kwogera ku byansi si bya bufuzi. Bwe balanga abaana abo bye boogera ku Nameere n'abalalala awo obudde buno okutulaga nti boogera byankyukakyuka nenge gye badde baprotectingamu King Saha. Bwe baba abaana abo nga babadde boogera lwa bituufu kyogamba tebamanyi omubaka wa Nuupu gwe bamanyi omulungi akoze. Nze nga wane Kasanda mumanyi Patrick Nsamba mu nkambi yalinamu abenaalemu n'aba Nuupu. Kyogamba tebasobola ku appreciatinga nti naye wadde abakulembeze bonna ba Nuupu naye Nsamba ye at least ali kino. Lwaki tebamwogerako? Lwaki teboogera ku Joel Ssenyonyi ali mu ku-exposinga abali b'enguzi nga balamu gwe bakubira mu ngalo abadde ayogera bulijjo bamuleseewo? Bali mu kubanja tebasasulwanga. Mubawadde platform
bali mukuyinaayina mubaleke balina social media platforms zaabwe muzireke zitrending. Yes, kubanga abo abaana balina ekikyamu kye bakola babeera mu sizoni y'ebyobufuzi ne beerabira eggwanga mwe bawangaalira ne bajjukira omuntu. Kati mu kukolera omuntu ate ne bibookya ne badde eno mu public mu kukola sympathy. Mumanya abaana abava abeekwese batugamba baafuna ssente bali ku TikTok bakolima lwa ssente kati baba tutwale ki ekyokubiri oyo yabasasula atavaayo okulumiriza nti abantu bano twabasasula lwaki boogera bino yasirikiddewa babanja abantu ne mbabuuza ekibuuzo babukenya abaali bagambye okugenda okubanja accountability Lubongo yabaasibira wabaakomawa. Lydia Jasmine. You get this #1 songstress. Lydia Jasmine is gonna be live in concert at the Lugogo Cricket Oval on the 4th of September 2026. Come have an experience of powerful vocals, energetic performance from a hot bee on stage to the hot ones in crowd. Entrance is 30k and on Momo it goes for 20k and VIP is 50k. On Momo it goes for 40k. A table of 8 goes for 3 million. Lydia Jasmine concert is going to be a mega concert with light, sound and mega stage by Phenom Records, organized by Abitex Promotion. Muli mutya kansenti muli bulungi. One man is a show tutuso lunaku olwaleero highlights oziwulidde kakasa otegedde olwaleero tuze kuwayawayamu ebyo bye bitonotono byolabyawo ebirimu ebingi tugenda binyumya wano mu Mboozi wakati wano tuba tutunuulira ensonga ezitambula zoyinza okubanga tewasobodde kubanga ogoberera nkwebaza subscription ne share mwebale mwenna buli omu osinzira okubanga okinyikirira tukugamba kyokola kirungi nnyo bitambula biteeyo webale okubeera ku Great Media AG ffe wano tugamba definite truth always ge mazima omunnage tubeerako ffe kale tutandikidde wano olunaku lwabadde lwaggulo eggulo nabadde ne Karusha eggulo gwe twakoze naye emboozi ya Benita nina ekintu kimu ekinsesezza mu bintu bya Benita wano kantandike n'ekyo wadde ziri ensonga tugenda zigendamu buno busooka wano butono ekisooka nalaye Benita nti bamuwadde millions namere n'avaayo n'alumiriza nti ono omwana kituufu baali tebamugobye ku mulimu wabula talina baluwa eraga nti bamufayaringa so bamuwadde buwi miliyoni meka miliyoni 5 Benita nabadde nyina video emu gye mulaba yabadde ne Rama ne bamugamba bali kujja mwendale n'agamba ndeka tulekaleka tukikola kakati now wano we wali ensonga ndowooza kano kagenda eri ba TikToker especially abagala follow zino incident biri just zero recent incident yasooka mujjukira omukazi yavaayo n'agamba mbuye Carolina eyali mu video ya His Excellency Robert Kyagulanyi Center mumujjukira community kye yamukola kakati kino ekya Benita kyakubiri wabula likanze nkuweeko kamu ba TikToker balina omuze ogujja boogere bafune ka follow naye nga balinamu kali ka believe nze sitya biduduma kati incident zino bwe zimala oggwawo tebamanya kye zibakositingira kati bwe zimala okostinga kiri kye baali batalowooza trying all possible ways okudiverting okuddayo wali naye nga beera nti kiba kizibu kakati ono omuwala Benita ekimusinga omutawaanya video teyagikola nga agitegeeza kati ekyamubeeredde ekizibu ennyo kwe kwawula ebibiri content creator ne blogger obloginga ku kyoba olabye kyonna such that osobola ovaayo n'owa clarification ku kyoba blogging either nga kituukidde oba nga tekituukiridde kati content creator osobola okugamba nti ndi content creator you create some content omuntu n'amutwalira another perspective we naye ng'ate si entuufu gwe gy'obadde oyina tuwa you know ekyo nakyo kisobola obaawo kati teyategedde ebibiri mwagwa she was content creator ng'akola bintu bisesa abantu nze kyendowooza bwe yakola eyo video negoyinga viral ne bamuvuma n'ayagala afuuke blogger nga yerabidde kyagendamu nti kizibu kati kyamulemeredde n'akita ne kigwa namera omusuubiza omutwalo gwa $5 miliyoni
nti yabadde talina bukakafu nti kituufu bamufayarinze ku mulimu ngovu ki kyabadde kituufu kakati biri bibiri era still era nawo wakoze ensobi to accept that money nga togenda tuukiriza kyabadde kyogenda kukola one nti abantu tebagenda twala bintu byobadde oyogera nti bituufu kuba bwe baatute miliyoni 5 ng'ogamba baakugobye ku mulimu lwaki waza accept nga tebaakugobye bwavu kati ekyo kiriwo Benita ekyokubiri video wagikolera ine content we oba ine blogging we eri ekuvumya kubanga bw'oba tugenze mu NRM munupu nga tokyasobola kwogera bakutegeera ogenda kugwawa so guys naddala abali ku mitimbagano kuno mujjenga mukola content bwe muba mukola content wammwe nga mumanyi nti nze ndi content creator singa abantu bavaayo okukriticizinga ku content wange mbagamba nti nze nabadde ntegeeza kino bwe kibanga si kye mwategedde amusore kumanya abafirika wano naddala abannayuganda ekigambo sore tulowooza kiraga butiitiizi but at times kiraga omuntu okumanya ensobi ye ekyokubiri kiraga bugunjufu kuba oba kyewategezeza abantu sima bakutwalidde so obudde buno bwe natunuuliddeeyo incident nasese ng'abana abaana tebamanyi kye baliko kuba kati olimbye nti bakugobye kati mwena ale mutofiitingayo wabbye you are soliciting money abantu wabajjeko sente mu ngeri y'olukujjukujju nti bakugobye ate tebakugobye mwena ale mutebagenda kwagala munupu tokyajaayo fine osolobera nga tolina wo subscribing but the question is ndiwo nadamu kati okwogera batwale ebintu byonge ebituufu kati wabadde kyokola kya blogging kwa wabadde olemezaamu ng'oli ku baana ba Nuupu muli basiru kati bangobye Kyagulanyi afuuse president kyokka tebakugobye kitegeeza kati wabadde oyina sayidi yowoogwa naye ng'abakupika be bano abawala simanyi bakoomugisha be nalabye abakulabisizza ate okitegedde and aka video ke batadde akasaturated it was not by mistake babadde bali mu kwagala ku exposing you either join NRM or you remain in your Nuupu kati ate mu kusigala mu Nuupu nga gwe kizibu otegeera nti kibabadde babala okujoininga NRM nga bo kibabadde baagala abantu abeegatta ku NRM in that way baba baagala nnyo lwa nsonga baba tebagenda bawa nnyo ssente ekiba kyamuleeta giba misinde okuva eri tewabaawo nsonga ndala awo so mwanyinaze Benita I feel sorry for you omanyize ng'omuntu naturally bwe mba wano mu one man show saagala kwogera ng'omuntu alina kyempagira wabula nina kwogera ng'omuntu alaba ekituufu nenkyogerako n'ekikyamu nenkyogerako but regardless all that tusigala tuli muntu atya muntu omu so entalo zino zonna kati zewayingidde we welcome to the new world eyaba bloggers kati lwanagana n'okutupuluvinga wawoogwa ekyo nkitadde ebbali gavumenti yali yatwala okuziika kwa Andrew kwa Alex Mukulu emaze neekusuulawo egamba yakusuddewo ng'egamba nti omukulu abadde asidelininga ne gavumenti kati wano we wali obuzibu bupraising abawagira gavumenti oba bakoledde eggwanga Andrew Mwenda Alex Mukulu omugenzi the late Alex Mukulu byakoze agatta ku ggwanga Uganda gwe omukyayi olw'okwogera ebikyamu lwa gavumenti efuga Uganda naye nga nze nabadde nkimanyi nakolako wano oba mboozi nangibawa ne mbagamba nagibagambye ddi the reason as to why Andrew Mwenda gundi Alex oba lwaki annemedde ku mutwe Andrew Mwenda anti yemboozi gyendesa olugambo lungi ki ensonga lwaki Alex Mukulu omugenzi babadde baagala gavumenti mukwano abadde nnyo bakolaganako ne Sale by the time 2007 awo kuba y'omunzijukira kubagulawo operation wealth creation ebyo ndowooza commonwealth babiki binaawe byabagattagatta it was business issues kati musajja atubambiye abadde amanyi agenda ziika munywanyi ne bamugamba gavumenti tokikola ng'omusajja abadde ayogera ebiruma abantu kati era then muprovince abantu nti byabadde ayogera bibadde nga bituufu ekigaana okuziika oli mu kitiibwa ng'agasse ku ggwanga Uganda kiki mugenda kulekawo ebifo ebyo bye muli mu kukoleramu ebyo ebintu mmwe the so called simanya government officials tulabye ku banene emirembe engalo kugambye oli ogenda muzika mu kitiibwa ky'eggwanga yagatta ku Uganda nti ate abadde ayogera ebikuba gavumenti we yagattira ku Uganda mwe mwali temwasobola mu appreciatinga we yakolera ebyali yatta ku Uganda kwa mwali temuli mulinga abagamba mwabadde mugenda gavumenti eringa egamba badde genda ziika muwagizi w'inaaleemu
atenga mwabadde mukyogedde bulungi kubabbe mukibya kyogedde ti government etekinze off okuziika kwa Alex Mukulu lwansonga alina byakola ebigatta ku Uganda kati ate mwekubye ngalike tetugenda kumuziika mbulu kuba badde ayogera bi sidelining ani government abadde agatta ku ggwanga Uganda oba ku government kubanga byabadde yakola yatandika ozannya emizannyo mu myaka gye 70 something 1970 80 ndowooza 89 awo mu gye 8 gavumenti yali ekyali darling kati kyongamba okuva olwo tuuka kati bw'aba badde ayogera ku bikyamu ebibaddewo kyekibi ekiriwo eggwanga bannange muli tuleetedde tulowoozesa nti atawagire n'alemu alina kufa bubi kikyamu ate nga n'abagiwagira bali kufa bubi era balina ebizibu bituluma byebimu enguudo zezimu buli kimu kyekimu musajja businessman yagenze kufiira mu luguudo lwa Fort Portal Mbende lwa luguudo lubi businessman ababadde bakolera kati pe kyokka mwe mubeera wano ne mutugamba nti kakati yabadde akuba gavumenti okuba gavumenti kiki abatabadde muyeekera kyogamba ebigambo byabadde ayogera bibadde bisuula gavumenti kuba bibadde bisobola okuleetera gavumenti okulaba awali ensobi zaayo abadde nga awakening gavumenti so omukulu baganya omuziika nga ate batusuubiza omuziika eno ngalike ani yasoso tambu kitegeeza waliwo ba propagandist abali mu government omwo abakola ebintu nti bo government yategedde nti ono wavunanyizwa ne baveno ne bagiseketi yatemukikola abadde ayogera bubi kigenda tuswaza kubanga ne ku mukulumbe kuba bakitegedde nti kulumba bagenda taking over bagenda kuba opposition kati nga balaba okutaking over that burial ceremony opposition bajje babakubira okwo nozanga balaba kibaswaza munango omukulu naye ndabyeko zambaali awo kubanga kwembitegerede zambaali gwenda byabyogera Muhammad Nsereko ya mukubye akama yali mbaka wa Kampala Central ngali kulumbe boogera abali kulumbe nawaya akakaddaawo nentegeera nti kakati fundraising esimbudde era bagenda muziika kuba si mwanvu I believe si mwanvu kubanga abaana be baba balinda kuva mitala wa mayanja babadde batuuze babadde batuuzeyo nga baavu ekyo tekisoboka so munange Alex Mukulu tukusabira omule mirembe byoyogedde tubitutenga bikulu ebisinga tubiyigiddeko nze nina statement yabaddeemu yatugamba akalulu ke twagendamu tekaali kalulu kaali kalulu akamu kubonera obukulaga kye yali ayogera mu abasinga omanyabo abasoma MDD communication yawe batoli muntu asobola okuanalyze nga toyinza abatategeera mangu obula abayimba ennyimba ne zigenda nga za future abasoma MDD kye nategedde mu kintu ekyo kya kaali kalulu si kalulu abalondo we naalemu n'abalondo opposition bonna bakaba kyekimu bali mu kalulu tebali mu kalulu akaleeta obukulembeze nze kye nategedde mu bigambo bye ng'oggyeko biri muwunya olaba pono mbeki ekyo kikulu tugenda ku kinyusa ekyatuleese olunaku olwaleero bassebo ne banyabo ennyumba ya State House mwenda zeemu n'agirumba buto mwenda sikafu eno lwakuba abasinga mutwala ebintu bya mwenda so lightly mwendo oyo abeera serious ku bintu byabayogera kankujjukizeeyo mwendo oyo mu katabo ke yawandiika nga The Independent oba abasinga mwakalabako yawandiikako nti by the Republic of Uganda welcome the Republic of Rwachitula abafisa kadde abataasoma nnyo ne tusoma ku butabo okuyiga bye tutaamanya The Independent yawandiika ku kintu ekyo ate ono omuntu ayogera kwa mutwalanga wa bulijjo mwenda musajja wa maanyi muganda wa Margaret Muhanga muganda we sister we Margaret Muhanga Kayanje yakulembedde abagenze Gaza muganda we kati bw'abafulumya information mwabamu ne mugitwala mu blogging sima setup sima nsekabuse singanzo wa mawulire ebintu bino mubitwale nga bikulu ebintu byawandiise tayanukudde mwami Museveni azeemu n'awandiika ng'ali mu kunnyonnyola ku Nuwaga wa Stefani oli gwe nabanyumizaako mwami Museveni gwe yawandiikako ng'ayanukula mwenda now lwaki kino nzize nkibagambe mwenda bw'abadde awandiika mu lupapula bw'abadde awandiika ku online gundi yeye ya the investigation atugambye nti alina ebyonoono alina abasirikale bayogeddeko babadde babiri Charles Twine n'alina byonna ne Nwahereza bayogeddeko n'atugamba nti baali bagenda kubba ssente Magogo
oluvannyuma lw'okuwa olugambo Amongo nti ono Nuwagaba yali yeeyagala ne Charlotte girlfriend wa Magogo ne bagala okujja ssente ku Magogo ku Amongo ono amwagala amuwase batere bamujjo kati ebyo bibozibozi nze si byenjagala okugamba Mwenda byawandiikako wabula Mwenda kino ekintu kyali mu kukola kye kikuprovinga nti ali mu kukolera Muhoozi Kainerugaba bino ebintu byawandiika bikuprovinga nti ali mu kukonfaminga balina ekintu kye bakola bakiyita diversionary statements zaawukanyamu kakati ye ekikye kino kyanjawulo nti ali mu balina abantu be bali mu kukuba bali in the line with President Museveni bali mu bakuba kuba President Museveni bwajjanga ayogera nti ono yali bamutulugunya bla 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 kikulaga nti Nuwagaba ayogerwako gwe bagamba omufere ye waali ekyokubiri ebyogerwa ku Nuwagaba kituufu ye alina okubanga abadde state agent wa government ng'afulumya information okugitwalira President Museveni mu kugitwalira President Museveni ng'eyinza okuba eri mu kuexposinga president byama mwami Muhoozi byateekateeka within security kati ekimukubisa ki kwe kwagala obutamuwaawo breathing space yonna wadde muzeeyi yamuwolereza ekkirizisa abantu abamwetoolodde bafuuka ababi wano we bapiikingira interest kubanga mu bigambo ebyogeddwa Mwenda bw'abadde ayogera nti mu bigambo ebyaweebwanga Kakwenza Rukira Bashaija information gyateekanga ku exiwe nga yakamala okugenda mu exile ayagimuwanga be bano ba Charles Twine bano ba Nuwagaba kakati kirinkinga kitya be bamu kubadde basomola ebyama ne babiteeka mu baana abakolera ku online ekyo nakyo Mwenda mu bigambo bye abadde ayogera omanyi osobola obulaginga ng'oyogera n'obaako wa hint fe abamu we tuyinza otandikira okugamba investigative journalism ketandikire wano so olutalo lw'amaanyi munda eyo najja wano lumu n'enkola emboozi n'engibagamba abasinga mu bitwalanga abagamba mbu embibozi ebyo tebibakwatako muyina obimanya kubanga naddala especially abaagala okutwala obuyinza that's bebe enkyukakyuka that's Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembedde bino ebintu lwaki mwetaaga obimanya bina we bayambira nti Mwenda alinganga whistleblower akulaga munda eyo waliyo olutalo mu State House wakati wa taata n'omutabani ng'ovuiki ng'ogyeko okuteekinga government lusobola okukola pusinga bombi Muzeeyi Museveni ne Muhoozi ne batabaira ba president ne bibaleetera okwawukana ne wabaawo omulala najja n'ateekinga power oba ebigambo byange mubitegedde bulungi obudde buno Mwenda byali mu kuwandiika tabiwandiikako like nga bw'ogaa nti abiwandiikeko nedda Mwenda oyo bamuwambako simanyi bamujjukira bamuabductingako lwakuwandiika bintu bino ate Mwenda munnamawulire mwenna mukimanyi Mwenda mukimanyi darling owa mutabani mukimanyi darling owa Muzeeyi Kagame saagala mbuuze nti kati mukimanyi darling owa Museveni ekyo sikimanyi kubanze sibiirayo nkugambye abo abantu bameka babiri kakati obudde buno olwo olutalo luyina ekirungi kimu bw'otandika okulaba ebyamanga birinkinga okuva eno ne bidda eno ne biva eno nga bidda eno waliwo akantu kamunze gwe kati andaba kwenjagala oyigemu kitegeeza tulina akadde ke tugenda tuuka tulabe ebyayogerwanga nga bivuddeyo mujjukira meeting Mwenda byayogera ku meeting yaliwo wakati wa Amongo ne President Museveni nga bamugamba astepinge down kuba speaker n'agaana ebimu ku byaleetawo scafe y'amaanyi byali biteberezebwa nti Amongo yali amaze okutwala security emu eri political security yali political omuli abakola ku parliament security ng'agirina omuli mu ba judicial services ng'agirina kati ba political kubanga beeyina obuyinza obusobola okutwala bali ate aba security abali ku security side kakati munnange tuli awo ffe tutunudde bwe tuti tulaba nkonyogo ziwuuma ziva eno zidde eri ogwo gwe guli munda guseka kitokota si kisaanikire kakati no munnange nyinza okugamba obudde buno gwasaba sabira eggwanga Uganda libe emirembe kubanga bino tebigenda tuleka kyekimu ensonga yandwe Mwenda saagala gidiginga nnyo deep kubanga erimu security issues ebimu tubirekayo lwa nsonga
muna security issues fenga abamoli batuwabula tulina we tukoma so nyiza kugamba mwenda byatuwadde byenze bimbanjagala olumu kuwako naye nge ekifaananyizo ekine ekyenjagala okusigireyo munda birungi si biki gojja kudda wano otugambe nti oli mutabani we amwagaladdeko simanya gwe tojja kumanya kubanga bw'oba oyagala mutabani waddeko akulembere gwe nga wagenda mu nsiko n'olwana emyaka 4 tosobola teekera mwana wo kujja mu bukulembeze mu ngeri ennungi lwaki ajjira mu linnya ebbi erimwogerwako ery'okutulugunya abantu ery'okuwamba abantu ery'okutta abantu nkwata bulungi lwaki amukkiriza ajjire mu linnya ebbi ery'okuwamba abantu ery'okutulugunya abantu n'okubatta nga bwe boogera kojja kumboza ani gwe yali asse nga bwe boogera kati gwe naawe kozesa common sense wo kuba naye mulimu lwajja n'atugamba nti nawambye ono nakuttooli kati tolina wowakanira kitegeeza ki bw'abanga Mwami Museveni yali ayagala mutabani wajje yandibadde gwe ng'oli mu kukolerera baana bo obaleke nga balina ettaka obaleke nga balina ka bizinesi nga basomye goza lwaki tolinda n'obikolera ku myaka 6 kyoyagala okuŋŋamba obudde buno Mwami Museveni lwalowoozeza okuteekerateekera omwana oyo mutabani we obudde buno kyeyandibadde yakola okuva edda akisooka akimanyi nti oyo omwana okujja mu bukulembeze ayina ova mu magye n'abeera omuntu wa bulijjo waddemu ng'alina ataaki alina connection ku magye akimanyi nti bwamuteeka ebbali ya appointing authority asobola omufuula vice president kitegeeza abazze in the line of politics olowooza lwaki byonna ebyo Mwami Museveni tabikola gwolowooza lwaki wabanga Mwami Museveni akimanyi nti mutabani we ye next president nga abawagizi be abamukkiriza bwe boogera gwolowooza lwaki ye ng'omuntu tateekawo environment ey'okkiriyalinga omwana kubanga Mwami Museveni akimanyi tosobola kukulembera ng'olina erinnya ebbi mu mawanga agatwetoolodde Mwami Museveni akimanyi international community erina okulaba ng'oli darling ensonga lwaki Mwami Museveni alina be bayita ba lobbyist abagenda okubagaininga n'abali abazungu okupeitinga ekifaananyi ekirungi ekya Uganda kati gwe oyagala kuŋŋamba nti ye yandikkiriza omwana ayo noona ekifaananyi eri nga asindika ba lobbyist ate nga ayagala amuteeke mu bukulembeze ebyo saagala obigendemu todiscussinga bintu byotalinaako proof nti kyekituufu gw'ojja tugamba wano ye next nga gw'obitugambya lwa excitement na buwagizi tetumanyi oba omukulu kyayagala tannakitugamba kati nze saagala kugendera ku bigambo bya muwagizi ninda ye oba ye ne yeeyogerera kubanga akimanyi okufuuka president alina malava mu magye era akimanyi nti ne bwawamba obudde wano obudde buno tetukkiri nti tulina okugenda mu kalulu kubanga Uganda eyitira mu nkola ya kalulu era bwawamba tulina okugenda mu kalulu abavuganyiza beesimbewo tugende mu gavumenti ey'amateeka abimanyi kati nze saagala tunyumye emboozi ze sinaako obukakafu tukiridde nali wano nemba walisti nembagamba abagenda okubomba bangi amawulire ejo nagenza ova mu haso amawulire ge natuukiddeko amawulire ga Salaamu Musumba okubomba Salaamu Musumba oyo mu abasinga muyinza okuba mumulabidde wano mu the late 2016 awo I think naye Salaamu Musumba oyo yaliko chairman wa LC5 oweeyo n'abeerako ne MP kakati Salaamu Musumba yabombye yagenze mu kugenda mu exile ali ku listi yo abali ku musango ogwa Dr. Kizza Besigye nga omulamuzi bwe yatugamba now tulina kye tugenza okuddamu okulaba era mu abali mu gavumenti simanyi oba temukirowooza gye bayita endagaano y'Olukumi-1979 gye bayita Mosh Spirit mu conference eyo baali bagiyita Mosh Spirit eyo endagaano eyo Mwami Museveni amanyi ebizibu ebigibeeramu 1 osindise ba intellectual mu byobufuzi abayivu ne bannamateeka mu ekizayiro ng'obasindikayo olwa pressure z'ebyobufuzi ezitalinaako source mu kubasindika mu ekizayiro ekibuuzo naawe kikino era kino njagala kakati kidde eri Salaamu Musumba Ssemujunganda n'abalala tewabanga waliwo mission endala ebatwala mu ekizayiro either nga mugendera ku bintu ebyokusabotaginga Robert Kyagulanyi Center mu unit gyagala oteeka mbali ku diaspora kuba balina influence y'amaanyi naddala ng'eggwanga ligenda kukyuka abo abantu abali emitala w'amayanja
era gwe bwoba tokimanyi kati sirika, don't argue. Abasoma kufe ku byafaayo leka tukugambe. Kubanga ne Mwami Museveni yagenda mu exile emirundi emeka, yasooka Tanzania n'agenda Sweden. Eyo yonna ekintu kye yakolanga kwali ku meeting abantu abali diaspora. Kati saagaludde wano wakanye Kyagulanyi okubeera kwe emitala w'amayanja. Gwe giyita exile yadduka talina kiddako byonna byogere. Fe abamanyi ebyafaayo tukimanyi kikigenda okukostingira gavumenti eri muno ne how expensive it is obudde buno. Now Salamu Musumba ayiseemu agenze, Ssemujju Nganda agenze. Bwe kibanga ekibatutte kibadde kya exile na pressure ya government, nze I would advise, ate nga mmanyi kisinza kubeera mugezi nnyo, nze kyensuubira kwe kwegatta kwammwe eyo mulwanyise gavumenti ebatutte mu exile kuba wano wammwe. Naye muba muweereddwa olukusa okugenda sabotage nga diaspora, ate era musanze ekiseera ekizibu. Eno generation y'abavubuka. Oyinza okuba nga olina bye wakola wano oli family neki n'otuka ekiseera nga yegenda okusasulira gwe kyokola emitala w'amayanja. Salamu Musumba y'omu mu bakazi abatono be tulina wano abagezi, sigambye nti yeaka, omu mu bakazi abatono abali brave aboogera ensonga. Kakati bw'aba agenze mu exile ng'ogenda kulaba ku platform nga kuliko Salamu Musumba, Robert Kyagulanyi Ssentamu, Lina Zedriga Walo, Ssemujju Nganda, nga message boogereemu. Abali mu bifo wano mugenda kukeera kugenda ku mmisa, musabe Katonda kimu tebabalowoozaako, otherwise decline ya gavumenti eno eba mu bitundu 7 ku 10. Va mu kubalirira, va mu kwogera by'oyagala. Osobola okwogera olw'obuwagizi, osobola okwogera olw'okwagala okubuzaabuza abantu, naye nga kijja ku happeninga very soon. Salamu Musumba okugenda mu exile ng'ekimututteyo musango gwa Dr. Kizza Besigye, ng'abamu ku bali ku lisiti kuliko Samuel Walter Lubega Mukaaku akyali wano, Lwomushana akyali wano, kigenda kusiiga ekifaananyi kinene eri gavumenti eno okuggyako nabo mu bakwato bo mbasindike mu exile. Of which abo bonna batya mu exile bandi badde badduka dda, naye Mukaaku ebigabo yayogerera Robert Kyagulanyi Ssentamu ati okugendayo. 2 Lwomushana bakimanyi state agent ati okugendayo, kakati awo kitegeeza mwe kati mugenda kubeera saddaaka ey'okuprovinga ebyogerwa. Era tubalinze ffe tubatadde kaaga. Lubega Mukaaku okimanyi tolina exile gy'ojja kuddukiramu. Abaana b'opposition bakulabayo bakugenda kukulangira. Wavumanga wano. Omanyi nze njagala mbabuulire mugubirirwa wano ne mwogera. Ntera nnyo okwogera wano emboozi eno lwakwate mugitwala serious. Robert Kyagulanyi Ssentamu aliko empeewo z'obukulembeze, sijja ziyita mandwa. Aliko empeewo z'obukulembeze nti ne bw'oba omulwanyisa weewunzika empeewo ekukubye ekigwe kugamba lika, this is the time now. This is time for Kyagulanyi. Kati ogenda owunzikanga ebibuuzo bidde gwe abadde akuba. Kyova olaba Balubega Mukaaku njagala kubuuza munnamateeka eyagasoma obulungi ennyo Richard Ssebamala ekyokujja Europe mwakituusizaawa, mulowooza tebannayagala? Nze mbeera nkibabuuza ekibuuzo ekyo. Yali pireetokota olw'okwagala okufuna ssente, yadda mu kulangira Ssennyonyi yali mwavu bansinga kati nedda. Mukasambidde wooteri eyo Masaka yatwaliddwa ku miliyoni 9. Mwavu abadde mwavu, sente yaziteekawo. Buluuza yali akola ki? Yazinywa, yaziwasaamu, yazikola ki? Yaziteekawo. Ojja kuwulira miliyoni 9 nga kwabaddeko omusolo miliyoni 3 baaganye omupadoninga. Ng'ojja kulaba nga esente endala zabadde awo musolo biki neziwera miliyoni 6. Kati gwe ng'ojja wano otugamba nze saali mwavu, kati oyo Joel Ssennyonyi ansinga kaki? Nedda. Mmwe mukyali mu kudisikasinga ku ssente, abaana b'opposition abakyali mu believe bali mu kudisikasinga ku future. Mmwe muli mu kudisikasinga ku ssente. That's why Richard Ssebamala wajjanga ku TV okwo ng'otugamba abo abanjogerera bansinga kaki? Nedda. Tebali mu kudisikasinga ku bugagga, badisikasinga ku binyigiriza bannayuganda nga nabo bannayuganda n'okulowooza ku Uganda egenda obbawa emirembe nga si bugagga bwokka naye n'obulamu obulungi ne future y'abaana baabwe ennungi. Gwe nga tonnatugamba nkubuuziza Mukasambidde hoteri ye Masaka gye baatutte, gye baatugambye mukyala Boulevard gye yaguze,
ngoyagala kungamba sente milioni 9 yali aziteeka mu ki yaziteeka mu kalukana kawane buwekulako yakavaamu tiyaweza na milioni 4 kubanga abeeyo babusera na malwa yagulanga t-shirt nga ziriko mu 7 ne DP nga nale ziriko enkumbi n'abambadde engoye za mu 7 oyagala kunkakasa nti ani yali fanda yagenze nyongera okujjukiza oyo mukasambidde yeroya wa muhozi kaine Rugaba ngodawo tukudalira ngo tugamba mbu Uganda we are safe. Who is safe then? Ngo kyongamba babadde tebasobola mutaasa bali bataase hoteli ye bakugamba bagitwala bagiguze lwa bbanja milioni 9 musajja watoloza agizimba gitunda yete yogomba bukere kuma emyaka Boulevard gyebedde wewe emyaka gwe togimanyi kyogamba yagala kungamba nti oli akati ya lwanyisa bana abato no wabula byebino ebitawanya bano ba the so-called bano ba mukaku ekigurupu ky'abaabo abakeera ku TV okulumba individual that balumba Kyagulanyi nga beerabidde Kyagulanyi gwe balumba ayina bannayuganda bamukiririzaamu abangi kati noyagala omubuuza gw'olumba akukoze eki so bwe mubeera eyo nga mudiscassinga ku mboozi zammwe ze munyumyako nze I would advise you ke kaseera tuveeyo twogere ku binaleetawo eddembe ebinaleetawo emirembe nkyukakyuka mu bye tukola ng'omanyi lwaki tokeranga ku makya n'owulira bizinesi ya M7 nti yeno ng'omanyi lwaki ali mu kulundana nanansi naye oyagala kunga talinayo bizinesi gy'omanyi gwe mutabani we owulirayo bizinesi gy'ayina oyagala kungamba tagirina golooza lwaki bazikola ne bazikweka olina okubeera ng'obala especially mu propagandist mubale empiki mulaba abaana ba blogger abo batabuse ba junior babaho ekibatabudde sigamba nti kati bategedde ebiruma Uganda nedda tebanna basasula babanja yengeri gye babanja era omwana bwajja mu kamera bamuyita kyati kiki ti nedda kati kwata ng'okero bapulezinga bayogedde ensonga era abaana abo bapostinga bu video bw'abo abantu abo abeeyogeza wadde mwe mulaba boogedde ebiyinza okuba nti byankyukakyuka mme bensekerera muli mu kupushinga bali okubanja sente ze baakolera mubaleke bafe n'ekintu kyabwe balina folo baatugaba balina folo mubaleke mwe lwaki mutambuza meseji yaabwe eno gye bali mutugamba kakati nze okusezanga nalabye nammere abaana ba TikTok babanja bwe baburaginga waliwo yatugambye twagenda ne bazonto ewa Salimusale ne babawa milioni 4 fe batuwa milioni 3 2 oba 10 sort of fe ne batuwa emu batuwa 2 babadde wa bulijjo tugamba emboozi ezo bali mu kubanja tebannasasulwa kati mwe muli mu bapushingira message yaabwe ogoyinga viral n'okuba wa stand to these people bakyali influential mubaleke kibalye bagendayo okukola nga bakimanyi gwe bakolera agenda basasula lwaki bajja mu public gye batukubira kati kyewagala kungaale balabo bibwa na mmere abo abaana bonna ani gwe wali olabye owa Nuupu abo bonna aboogera wali olabye wa ku muntu wa Nuupu kabwemba ngamba kuba sijja kwogera bibiina birala byesimanyi wali olabye wa abaana abo nga balina owa Nuupu gwe bagamba nti wadde ebisigadde binzo bubi kubanga tuli kwogera ku byansi si bya bufuzi bwe balanga abaana abo bye boogera ku Nammere n'abalalala obudde buno okutulaga nti boogera byankyukakyuka nenge gye badde baprotectingamu King Saha bwe baba abaana abo nga babadde boogera lwa bituufu kyogamba tebamanyi omubaka wa Nuupu gwe bamanyi omulungi akoze nze nga wane Kasanda mumanyi Patrick Nsamba mu nkambi ya inamu abenaalemu n'aba Nuupu kyogamba tebasobola ku appreciating nti naye wadde abakulembeze bonna ba Nuupu naye Nsamba ye at least ali kino lwaki tebamwogerako lwaki teboogera ku Joel Ssenyonyi ali mu ku exposing abali b'enguzi nga balamu gwe bakubira mu ngalo abadde ayogera bulijjo bamuleseewo bali mu kubanja tebasasulwanga muba wadde platform bali mu kuyinaayina mubaleke balina social media platforms zaabwe muzireke zitrending yes kubanga abo abaana balina ekikyamu kye bakola babeera mu sizoni y'ebyobufuzi ne beerabira eggwanga mwe bawangaalira ne bajjukira omuntu kati mu kukolera omuntu ate ne bibookya ne badde eno mu public mu okukola sympathy mumanya abaana abava abeekwese batugamba baafuna ssente bali ku TikTok bakolima lwa ssente kati tutwale ki ekyokubiri oyo yabasasula atavaayo okulumiriza nti abantu bano twabasasula lwaki boogera bino yasirikiddewa
babanja Abano nembabuze ekibuuzo babukenya abali bagambye okugenda okubanja accountability Lubongo ya basibira wabakomawa ekiri mundeyo mumukimanyi jukira Natasha yakamala kati yasirika mumukyamulaba yakamala da ne ku mikolo takyaliko yagenda nasembula bifananyi bya vacation yali mu kalulu n'aleeta pulaani ye n'agitambuliramu neggwa era yabeeranga abawooyawooya naye n'abanyiigira kuba abaana abo balina bye baakolanga ebikyamufu abamu bye twamanyanga nga bali ne mu nkambi eyo mulimu abafulumyanga ebyama abafulumya vidiyo ezaali zirabika obubi nga babayombesa meeting tezaayisanga kutuula eyo ffe nga tubimanyi naye nga tetugenda kujja byogerako mu kalulu why twali tusensu bagamba munaye mutambuze omupiira gwamu n'obulimu ne betumanya abaliyo nga bagamba nze akalulu kagwera bwe nfuna zino ne bazinsasula ngenda zimba akayumba nkole bwenti ansirike tebazibawanga abamu n'abamu babawaako bitundu kati gwe bw'olaba obudde buno omuntu ali mu kwogera ebigambo ebikyukakyukana gwe siwe budde nze era neewuunya mmwe baani abatalaba nti kati we tutuuse essaawa eno enkyukakyuka egenda kujja enkyukakyuka bwe mba njogerako mwe mulowooza ndayika njogera ku mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu munedda enkyukakyuka egenda okuleetawo ebintu ebimu nga bikyuse nze saagala tukubire at first balamu mu ngalo era nze saagala kubeera awo mbyogere nako ebya balamu let him do byali mu kukola tulize results kati results ezo bwe zimala okulabika consistency ya results woka nenga tetunakiraba nze siri kubagenda okuba mu ngalo kubanga kankugambe bali mu kukwata Edmansita balamu ali mu kukwata Edmansita eyataddemu abaana bina abaana abo bo babalirira bakola obukadde kangezaaga mbu ali mu kubba ssente za wa musolo bali mu kubba ssente z'eggwanga baakutte Kasozi abadde manager wa URA ng'ali mu kusolicitinga ali mu kubba enguzi ya miliyoni 222 miliyoni 222 wano mu Uganda ezo ssente zisavinga budget y'eggombolola amagombolola nga 3 mulimu amagombolola nga miliyoni 8 biliyoni miliyoni 222 manager wa URA mumanyi abasajja abengeri gye bakolamu ebintu mu URA gwe omanyi bo basinziira okugereka emisolo ani yali bali bakitusomesezako engeri gye bagereka omusolo mwe mumanyi buli mugagga agudde wano engwa gyagwamu nga bamukubye emisolo mwagala kuŋŋamba olwo baba bagatta ku ggwanga kuba baba balina ebigendero ebirala by'okusuula eggwanga oba bo bennyini balina bibene mwe mumanyi abali mu URA nga kampu kubanze kati sirina bizinesi gye banaggala munanzigalirawo temuyina mwe mumanyi abali mu URA nga bali ku tokenizi za businesses nga business esatu omusolo gwa bukadde 2 ng'erimeti kusasula bina naye ng'ebibiri ebyo byesasula 10 akiwa abakulu ne beegabanya that's nagwera mu bisatu 10 n'akisigaza ate nga n'omugagga kwatambulidde all the time kati muli mu kugoba abasomesa muli mu kwata abasawo mutebali mu buweereza really kati ffe tuze ng'omu ow'amawulire amanye ekiri ku ground ekituufu nkube mu ngalo mbu mwebale nedda local government tujebaza eri mu kuprovinga kye twogerako neteri mu kutaasa kizibu kye tulina ababba ssente babba nyingi be bakwata babba ntono tukube mu ngalo nedda mwe mumanyi abali mu bizinesi y'okuleeta emmotoka wano mumanyi abalina padoniza emisolo ku ebyo ebintu naye nga waliwo omuntu ayakedde bizinesi n'ajingira nga yakuleeta mmotoka bamulemesezza ekibanda mukanyawenza bannayuganda babbi bw'ataakubba akoleki nabadde ne kalu kyakugambye olina okukola ebintu bisatu wano olina okubanga totambulira ku mazima ga bayibuli olina okubanga toswala gwe ng'omuntu ng'omenya amateeka g'eggwanga olina okuba omubbi okuba omugagga kati yo option eriwo ng'era odda mu kunenya muntu mbusimanya abasomesa tetwabasanzeeyo kakati abaana akantu akaliwe kati kibanga musajja kujja waka kulaba buyonjo n'atunulira kamunyeera akagudde ku mmeeza nga waliwo ebinaabiro by'olina olambula ekiyungu olina olambula abantu bwe basula kati kiba tukolera bano kati tuli mu praisinga enguzi kati egenda owa URA yakwatiddwa nga bba miliyoni 222 oyo mugenda mutemula mutya mugenda musakalabba
So guys, njagala tubeere muno omutima gwa ggwanga gwagala eggwanga wadde tuyinza okuba tukulembera tebagala tulyagale baleeta bipatriotism ebirina ebigendererwa ebirala ne tulina okulowooza especially abagulwa okujja okwogerera gavumenti mubeeko ne speed governor muyigire ku bantu ababaddewo abantu bajja wano ne boogera n'ogamba maama tasulewo tasube yali ku mumu ogenda owunzika ng'ogamba maama ng'ogudde eri ekiwejjowejjo mbebaza okuva gye twatandikidde bw'oba olabemu ebyamakulu kakyeyalinge naawe akalabye kongereza okawo omulala nze kyembeera mbasaba bw'oba ofiisi za kadde baako kosalayo ka clip teeka ku akaunti ye ya TikTok message etambule that kubanga kye tusobola okukola kati kuba mwami Kyagulanyi yatuprovinze nti engeri yokka ekukyusa eggwanga lino kamera kati kyekyokulwanyisa nnamba emu ku byakubisa mwami Museveni mu international community gyali bwe butambi obuteegaanika kitegeeza kibolaba message eyo n'ogiraga oweggulu n'ogiraga ali e Kampala n'ogiraga ali Rakai that singa byenjogedde olabyemu omulamwa n'ekyokuyiga omuntu oyo agenda kubaako kyazibuka amaaso enkeera taddamu kulimbibwa tutambulire mu Uganda eyo abantu abali informed ate tuli mu lutalo nti tuba tudumidde bantu kutta bantu mbasibulidde wano.